okubeeranga owaddeyo omugabo ogwo ogwa Allah subhanahu wa ta'ala gwe yalalika ogw'amahare eri abakyala. Singa omukyala abeera nga oluvannyuma lw'okumuwa amahare ge gonna katugeze nti emitwalo 10 n'asalawo abeere nga ku mitwalo egyo 10 asalawo akuddizeeyo kyaba akuddiza n'abeera nga akikoze mu kusiima kwe, Allah subhanahu wa ta'ala yatukkiriza okubeera nga tukikozesa. Oba singa Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti kyemuba mukkaanyizaako oluvannyuma lw'amahare nga kusiimagana kwammwe wakati wammwe, ekyo tusikiinaako mbojjanyi, naye yessira yaliteeka ku mahare nga go galina okubeerawo. Inna Allaha mazina Allah kaana aliman hakiman, yali okuva edda nga mumanyi nnyo teyeetaaga kubaako kyawabulwa, ate buli kyakola takola nsobi. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى قال ومن لم يستطع منكم طولا، omuntu mumwe abatasobodde kubeera ng'afuna obusobozi an yankiha almuhsanat, okubeera ng'asobola okuwasa abakyala abaana baabo ab'ensa, almu'minaati abakkiriza abalungi, nga tasobodde kufuna ssente ziyinza kubeera nti abawasa. Ekyo ng'oli mu nsi oyinza okukiraba nga tekisoboka, naye singa obadde mu nsi etaliiye wammwe oyinza okwesanga nga ggwe oli mmomboze gy'oli eyo mu nsi gy'oba olaze, nga singa owetaaza okuwasaayo nga tosobola kuwasa muntu mutuuze weeri wa buvunaanyizibwa, Allah subhanahu wa ta'ala wakafaananyi we kajja okujjira obulungi. Singa oba ogenze mu nsinga ey'Abawarabu oba ensi ey'Abazungu oyinza okwesanga nga omutuuze oweeri ow'obuvunaanyizibwa omukkiriza omulungi gwe bayinza obutamukuwa nga tebayinza nakwanjula mu famire z'ewaabwe. Allah subhanahu wa ta'ala akafaananyi akakakutunudde singa obadde mu kitundu mwatasobola kubeera ng'owasiza omwana waaboobo omulungi ow'ensi omukkiriza mu kitundu ekyo, famimma malakat aimanukum min fatayatikum almu'minat. Akati ku ssaawa eyo bw'obanga otidde okugwa mu kikolwa eky'obwenzi ate nga tolina busobozi bujja kuwasa mwana wa nsa mu bantu eyo gy'oli, Allah agambye famimma malakat aimanukum, musobola okuwasa mu abo ababa bafuniddwa okuva mu ntalo, nga bafuniddwa n'emikono gyammwe oluvannyuma lw'okukabasana n'olutalo, abazaana min fatayatikum almu'minat, mu bawala bammwe abazaana abalungi abakkiriza. Oyinza okuwasa mu kiraasi ey'abazaana kasa babeera nga bawala balungi bakkiriza, n'ogenda eyo n'owasa mu kiraasi eyo nga tojja kusobola kuwasa mu kiraasi y'abantu batakabeere abakkiriza ab'obuvunaanyizibwa abalungi. Allah subhanahu wa ta'ala akukkiriza singa oba otidde obwenzi naye nga tolina busobozi buli buwasa bali abataka abalungi abakkiriza, Allah agamba nti genda mu kiraasi y'abazaana singa babeera nga mulimu abawala abalungi abakkiriza mu buwasa. Wallahu a'lam biimanikum, Allah yasinga okumanya obukkiriza bwammwe. Ba'dukum min ba'din, abamu banywanyi b'abannaabwe. Omukkiriza munywanyi wa mukkiriza munne, togenda wala mu kunoonyereza bukkiriza bwa wala. Singa osanze nga mukkiriza gwe genda n'obukkiriza obwo bw'olabye ku ngulu obeere ng'owasa oyo ali mu kiraasi ey'abazaana. Fankihuhunna, n'abazaana abo mulina okubawasa biidhini ahlihinna, nga mubawasa nga mumaze okufuna olukusa
olwabo bannannyini baba bafuga wa atuhunna ujurahunna ate mulina okubawa amahare gaabwe ng'embeera bilmaarufi ng'embeera y'ekitundu ekyo bweba efaanana mu kitundu omwo mwoba owasizza muhsanatin muwasa abakyala abo abaagala obufumbo obutukuvu ghaira musafihatin si baakwendako bamalaaya wala muttakhidhati ikhdanin wadde abaabo abaagalibwa mu mukwano gw'enkukutu mubawase singa mwesanze nga ddala be abaagala obufumbo mubawa amahare mufune n'olukusa okuva eri bannyini bo so temubendaako bwenzi babeere bamalaaya bammwe oba temubaganza kubeera nga baganzi bammwe ba mu nkukutu faidha uhsinna singa abantu abo babeera bafumbiddwa nga mubawasizza fain ataina bifahisha singa bagezaako okukolera obwenzi mu maka gammwe faalayhinna nisfu ma ala almuhsanati min aladhab mubawanga ekibonerezo nga kimu kya wakati ekyabo abaana baaboobo ekibaweebwa ng'ekibonerezo. Tukimanyi nti ekibonerezo wano Allah kyayogerako ekiweebwa abazaana kwe kubakuba kibooka 5 nga ye haafu y'ekibooka 10. Dhalika liman khashiya al'anata minkum, ekyo ky'okuwasa kirasi y'abazaana tukikkiriza oyo yekka abaatidde okugwa mu bwenzi mu mmwe. Wa an tasbiru, naye singa musobodde okugumiikiriza temwali wasizza bazaana, khairun lakum, obugumiikiriza bwali badde bulungi nnyo gye muli okutusale mwali funye obusobozi obugenda mu kirasi y'abaana baabo bwabakkiriza, kubanga ennamula y'abazaana tejja kubasobozesa kweyagala ng'oggyeko kino ekyokumala obwagazi bw'obufumbo. Wallahu ghafurun, Allah musonyiye singa mba mukikoze temwina mutawaana naye temwali kikoze, rahimun ate musaasizi. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. يريد الله يغرنيو ليبين لكم أبنيو ويهديكم أبنغمي سنن الذين من قبلكم ممكوبو غابو أبابا سوكاو. Allah subhanahu wa ta'ala yagala abalungamye era abanyonyole mu ngeri y'abo ababasooka mu kubeera muno ku nsi, abanyonyole bulungi ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala ebijja okubagasa, ebijja okubasanyusa ku dunia ne ku akhira, nga bwe yabinyonnyola n'abirambulula bulungi ku baatusookawo mu nsi muno, bannabbi abaatukulembera. Wayatuuba alaykum, atayagala nnyo bwe muba mugudde mu nsobi mwenenya akkiriza okwenenya kwammwe. Wallahu alimun hakim, Allah mumanyi nnyo ate takola nsobi mu kulamula kwe. Wallahu yuridu an yatuuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. Wallahu yuridu an yatuuba alaykum, Allah yagala nnyo omuntu akoze ensobi nga baali tagitegedde kwenenya gyali era naye akkiriza okwenenya kwe. Wayuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati, naye baagala nnyo abo abagoberera obulamu bw'ensi eno, abagoberera okwagala kw'obulamu bw'ensi, abayahudi n'abanaswara ne bamajuusi n'abenzi, abagoberera ebyamasanyu g'ensi eno baagala nnyo mmwe abakkiriza antamilu mailan azima, muwuguke ku ddiini yammwe oluwuguko olunene, museerere oluseerero olunene, mubeere nga Allah abateekako obusungu bwe. So nga ate Allah aba ayagala ng'amaze okubannyonnyola nti kino kikyamu, bwe buba mukikoze mu butanwa oba nga muwuguse muddeyo mangu gyali mwenenye, akkiriza okwenenya kwammwe. Naye abatakkiriza baagala nnyo babawugula oluwugulo olunene, museerere oluseerero olunene, mubeere nga n'okubyokwenenya mubivaako. Allah subhanahu wa ta'ala abalabula mwegendereze abaagala obulamu bw'ensi eno, baagala nnyo mubeere ng'eddiini yammwe mugivaarako ddala n'ebyokwenenya mubisuule muguluka, wadde nga Allah ayagala nnyo mwenenye singa mba museeredde. Yuridu Allahu an
يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله يقول أن يخفف عنكم أبيرينغا باكيندي رزاكو وبزيتو بمولينا وخلق الإنسان ضعيفا kubanga akimanyi nti omuntu yatondebwanga munafu. Allah subhanahu wa ta'ala yateekawo omulyango gw'ekwenenya ng'amanyi nti mu bunafu bwammwe mujjanga kuseerera, n'ayagala abeerenga abawaguli abagenda abateerawo engeri gye mujja okubeera nga mwenenya. Allah abeera ng'amanyi nti omuntu munafu, kyava agenda nga abasalira amagezi okulaba nti mu bunafu bwammwe abateerawo ebiyinza okubeera nga bibanyweza, nga bw'agambye nti bw'owulira nga tujja kusobola kuwasa bali bakyala abatuuze abalungi abakkiriza abaana baaboobo, genda mu kiraasi y'abaddu. Ekyo kyonna ng'akimanyi nti omuntu yakolebwanga munafu, ayinza obutasobola bugumiikiriza ng'abakyala abalaba weebali, n'agenda agwa mu kikulu eky'obwenzi n'aga nti kale atasobola kubeera nga alwanyisa embeera y'obwenzi abeere ng'asigala awali abaddu. Awo ng'akikoze kuwewulirako oleka okubeera nga ova ku mulamwa ogenda awali okunyiza Allah subhanahu wa ta'ala. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يا أيها الذين آمنوا وأنتم وبكرزا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل temulyanga ssente z'abannammwe eziri wakati wammwe be mukolagana nabo mu ngeri ey'obulyake, mu ngeri enkyamu. Allah subhanahu wa ta'ala tayagala muntu kulyazaamanya muntu munne bwe bakolagana. Allah agamba nti singa wakati wo ne wakati wa munno wabeerawo emmaali ne mubeera nga mwenna mukolaganira wamu naye, togezangako okubeera ng'ogimulyako mu ngeri enkyamu, mu ngeri y'obulyake ng'ogezaako okwagala omulyazaamanya, illa okuggyako ssente y'omuntu osaanidde ogirye. Takuna tijaratan an taradin minkum, singa wabaawo obusuubuzi wakati wammwe, wakati wo ne wakati we mu ngeri y'okukkaanya. Allah subhanahu wa ta'ala agamba awo tewali bukyamu singa emmaali y'oba ogiridde mu ngeri y'okukkaanya. Nina ente yange ya miliyoni 1 nenkuwa ente yange nompa ssente zo, obwo kwe ku tijara, okwo kwe kusuubula okuli wakati waffe ate nga tukkaanyiza. Allah subhanahu wa ta'ala agamba eyo endya y'essente eriko okukkaanya nga tewali muntu anyigiriziddwa bakumpanyiziddwa wabula kugulaana wakuli wakati w'ababiri. Allah agamba nti eyo emmaali oba ogiridde mu ngeri nnungi, naye emmaali ey'okubeera ng'ofera munno omulyazaamanye ng'oli mukkiriza, tokikolanga eri mukkiriza munno, tokikolanga eri omuntu omulala yenna. Temugezangako okulya emmaali wakati wammwe n'olya emmaali ya munno mu ngeri y'obulyazaamaanyi, wabula girya emmaali ng'olidde emmaali ya munno ng'asiimye ku kugulaana n'okusuubulagana okubeera wakati wammwe. Wala taktulu anfusakum, temwettanga n'ogezaako okutta munno olw'ebyenfuna, n'ogezaako okutta munno olw'ekitiibwa, olw'okwagala obuyinza. Temuttiŋŋananga. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugambye oba omuntu okujja mu nsi olw'okubeera nti weekyaye, olw'okubeera nti oguddeko ebizibu, olw'okubeera nti akalulu kakkubye, bakujje mu buyinza ne wejja mu bulamu bw'ensi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba temuttanga emyoyo gyammwe oba temuttanga emyoyo gy'abannammwe olw'okwagala okumuggyako booda, olw'okwagala okumuggyako emmaali ye. Omukkiriza tasaanidde kubeera nga atta omwoyo gwa munne mu bulyazaamaanya, okuggyako ng'amuttidde ensonga entuufu nga bwe baakigamba nti omusaayi gw'omukkiriza teguyibwa okuggyako lwa nsonga 3. Gamba ng'omwenzi omufumbo mu mateeka singa bamututte mu kkooti attibwa, omusaayi gwe guyibwa
yabattiddwa mu ngeri entuufu, omuntu avudde mu ddiini ye abattiddwa mu ngeri entuufu, omuntu yenna yatta muntu munne, omuntu yabattiddwa mu ngeri entuufu naye tali ekimu ku ebyo togezangako okutta omwoyo gw'omuntu mubugenderevu pozi nga mu butanwa. Inna allaha kana bikum rahima, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala okuva edda ekisa kye gye muli kinene nnyo, yali badde asobola okubettira naye mmwe timugezangako okubeera nga mwetta nga Allah tannasalawo okubeera nga bajja mu bulamu bw'ensi, kubanga balinako ekisa kingi nnyo, bingi nnyo byabawunya ebyali badde bajja mu bulamu bw'ensi, ate mmwe muleke kwetuusaako kufa. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يفعل ذلك عدوانا, omuntu alikola ekyo mu bulumbaganyi ng'alumbaganye munne natta omwoyo gwe n'aba ng'amujja mu bulamu bw'ensi olw'okumulumbagana ng'akikoze mu ngeri ya kumuyiikiriza, mu ngeri ya bulabe bw'amuyinako, wa zulman ng'akikoze mu bulyazaamaanyi, omuntu amulanze bwereera watali nsonga ntuufu ku nsonga zetwogeddeko, fasawfa nuslihi naaran, oyo akiri badde akituli muyingiza naffe omuliro gwaffe ku lw'obulyazaamaanyi bwakoze ku mwoyo gwa munne, n'amuttira obwemage ng'amulumbaganidde bwereere, n'amuttira obwereere ng'amulyazaamaanyiriza busa, n'abeera ng'amulanze bwereere. Allah agambye akaseera kale tugenda tumuyingiza omuliro, wakana dhalika ala Allahi yasiran, ekyo ku Katonda kyangu nnyo yadde nga mwe mukirabanga eky'olubalaato, naye kyangu nnyo okuyingiza omuliro olw'okuzannyira ku mwoyo gw'omuntu ng'omulanze bwemage. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا singa munaagezaako okwewala abakkiriza kabaa'ira amazambi amanene ma tunhawna anhu, ago bulijjo ge baba kugira obutagatambaala, nukaffira ankum sayi'atikum, naffe tujja kubasangulako obuzambi obutono obugenda buyitira, wanudkhilukum mudkhalan kariman, tubayingize mu jjana ey'ekitiibwa. Singa muneewala agazambi aganene ago ge babasomera buli kaseera nga babagamba nti mugatambaala temugeetantala, naffe tuli rede, tuli tayaali, tuli beeteefuteefu okubeera nga tujja basangulako obwo obuzambi obugenda buyitira obutonotono olw'okwewala amanene, ate tubayingize mu jjana nga temwina kantu konna, muli batukuvu. Amazambi amanene ge galiwa, geego ge batusomera abamanyi nti buli zambi lyonna ly'owulira nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam oba Allah subhanahu wa ta'ala yalisaako ekibonerezo eky'amaanyi oba yalisaako ekikolimo, eryo limu ku mazambi amanene. Mazambi amanene mangi nnyo, era waliwo ebitabo ebigoogerako eby'ebika eby'enjawulo. Allah subhanahu wa ta'ala atugambye tugeewale, naye atusonyiwa obuzambi obutono. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولا تتمنوا تمويقون بانغا ما فضل الله به بعضكم على بعض, Allah subhanahu wa ta'ala yasukkulumya nabyo abamukum eri bannaabwe. Allah subhanahu wa ta'ala yatusukkulumya mu ngeri ez'enjawulo eri abantu bangi abeegomba amadaala ge balabamu bannaabwe. Allah subhanahu wa ta'ala nga yabasukkulumyamu nga bangwaggulu nnyo, naye mu ngeri y'okubakwatirwa ensaalwa, so si mu ngeri y'okwegomba obwegombi, wabula okwegomba okulimu ensaalwa. Enswala ye kwe kubeera nti omuntu oyagala abeere nga kyalina ekirungi kimuvaako, oba abeere nga Allah subhanahu wa ta'ala kimujjako, ne bw'abanga takiwadde ggwe naye ng'oyagala mubeere nga mufaanana, kasita abeera nga takirina nga lyessanyu lyo. Timwegombanga ebyo Katonda bye yasukkulumya n'abannammwe, kubanga yo yasukkulumya abamu ku bannaabwe. Allah subhanahu wa ta'ala buyinza bwe era maanyi ge, abamu beegomba nti singa nali mukazi, abamu ne beegomba nti singa nali musajja, ne bagamba singa nali mufuzi, singa nali bwenti ne bwenti ne bwenti. Allah subhanahu wa ta'ala neegomba
erimu ensaalwa Allah subhanahu wa ta'ala yotajagala pozi enneegombe y'okubeera nti gye bayita al-ghibta omuntu yeegombye ekintu naye nga tayagala oli gwakyegombyeko kimuveeko wabula ayagala kimubeereko naye akifune nga ye naye bw'akiina Allah subhanahu wa ta'ala yenneegomba simbi gyali naye enneegomba ey'ensaalwa ey'okubeera nti ekintu kimuvaako oba naawe tokiina nga naye takirina Allah subhanahu wa ta'ala yenneegomba tajagala. Allah subhanahu wa ta'ala ye mu nkola ze yakola ebintu nga tebyenkanankana abamu n'abasukkulumya ku bannaabwe mu bitiibwa mu ndabika mu bugagga mu magezi mu bitone mu birabo Allah subhanahu wa ta'ala bye yawa abantu ku nsi kuno. Lirrijali nasibun mimma kasabu abasajja bajja kufuna omugabo gwabwe okusinziira mu ebyo bye bazze bakola bwe babanga baakola birungi bajja kufuna omugabo gwabwe nga mulungi abaakola ebibi bajja kufuna omugabo gwabwe nga mubi. Walinnisaa'i nasibu mimma iktasabna n'abakyala bwe batyo balina emigabo gye bajja okufuna mu kusinziira mu ebyo bye bazze bakola. Wasalullaha musabe nnyo Katonda min fadlihi mu birungi by'alina. Katonda yekka yasabwa. Bw'oba oyagala okubeera ng'osukkuluma ku bantu saba Katonda kubanga ebirungi alina bingi tebimuggwako. Inna Allaha mazima Allah kaana bikulli shay'in alima buli kintu kyonna okuva edda n'edda Allah subhanahu wa ta'ala mumanyi yamanya dda nti gw'ojja kubeera mu mbeera gundi bw'oli musaba alikukyusiza bw'ati n'amanya nti bw'otali musaba olibeera bw'oti oba olisigala bw'oti kunyiikira kusaba Allah yalina ebingi so si kubeera ng'okwatirwa nswala munno Allah amuggyeko ebyo bye yamuwa kuba obuyinza obwo tobulina.